number bali aba basatu kati bakayimbira over 5 what tebaina organization yes. Baina naye sente ntono bangi ne demand ate obulamu bwabwe buli expensive kati share freedom city ya mawulire buli shozo na nola balonji lukokendi ovo oba okola kirinnya oba okola linnya nga bono ogenda ku TV okitego oberayo nga tofunamu naye ng'okola kati bw'omala oddikola nti yakikuba bw'okikuba e Kampala ng'ebyalo bya acceptinga kati gwe ng'ogenda okola kokota mu byalo simanyi kikwaya ani yes kati ezo show mwe bafuna ssente oli najja n'ababuukinga miliyoni 4 pa show miliyoni 4 pa show miliyoni 4 pa show kati bakola miliyoni show nga 5 ne baba ne miliyoni nga 25 sharing ne babeerera easy buli muntu n'afunayo miliyoni meka 5 then ziri 5 ne balyoka bagabanyako abo kati ebiseera ebisinga eziwate azisooseko zikwata abayimi ne bapromota beemanyi ne babitusi we bazisooka ko balunywa batakyafunye ne balunywa wazisooka ko babitusi we batakyakoze ki yes ebintu byabwe byakuteesa nkeera omanya abaganda bagamba ogusula gukuwe ki gukuwe empoza kati banje ekivulu wekiggwa promoter afuba nnyo akubuleko ku olwo mu bitandikeko enkya kuba enkya biba bya keizi bya Dija Kigozi byabadde bitya alimba teyampa kootula kiti nedda tetwateesa oba ayagala atwale mu kooti because now it is your word against the other tebaba na ndagaano biba bya kukanya gentleman's agreement abantu e Uganda tebalina nsonyi sijja gamba nti balunywa tasasula balunywa musajja yankozesaako mu campaign nansasula buki bulungi so ebiseera bisinga zesaga atwala side y'abaartist balimba nnyo kuba balina media ki play ate bapromota babeera nnyo laid back kati ye balunywa ayina a lot to lose than babitusi ne sichu kubanga kino guno gwe mulimu gwe kyovola baneluli spice we yayombesa mutima yalina okukola ki okuvaayo kubanga oba olina abantu abakuteekamu ssente otegeka ekivulu so balunywa must protect his name kati bano babitusi be balina ebintu byabwe ebirala babanja balina okugamba nti balunywa teyatusasula kubanga yo omuyimbi amanyi eva alina obayo ne black sheep kwanaakasuka ki ebintu nti omuyimbi wakola ekintu eva tubulaminga manager kati ne wano waliyo ababanja babitusi kati ebyabwe naye okubeewonya bamugamba balunywa yatubbye so bo business bagimanyi balunywa tajja banyiigira bamugamba fe tugenda kusaba bwe bali omuyimbi bwalira ne balunywa abakimanyi muwayirize emunsi abatulaba abalungi bano ku HK Media amanyere Debozinze Hadija Kigozi wamu ne Ismail Access Jaja Ichuli the final analyst gomanyi wanene omugwanga atenga ye president waba blogger tubeerawo nnyo kutwalamu mu your latest updates and celebrity news tutandise ne babitusi okuyimbira mu group jajja kati kyagwako anti abayimbo tusigazaawo bitusi eka abayimba omu bakola nnyo mu group obeera toli sure kati babitusi tebali sure oba they can stand on their own nze manyi music mbawulire omwo if senga baawukana only one person ayinza okweyongerayo yoli gwe bayita Mr. Lee yonafaanana Bruno K kind of kati oyo ayinza okweyongerayo oli Julio ayitira mu image ya radio bya radio tyafaanana radio ate ono ayapinga line 2 abakivuddemu kati bano ba fresh kid bali omuntu akuba omu mukole ki Chosen Beka je n'atwala obukadde 8 gwe ngate muli basatu ne ticket golaba batambula buli promoter wabalowoozaako manyi bati bagenda bweru na wali Dubai okuntu nkugamba ati from Speed Express akakadde kamwe mtwalo botambula no ulira kati bawa bitu okutambula nawo akikuzibu ebweru ba promoter bati abayimbi we batu bajja ne bakozesa abakazi beeri ebweru abakazi b'abantu
bakwana nga olaba nti abayimbi abawala obatuuka eri abasajja bakwana nnyo kati banaabalenzi ate batwala nnyo abakazi b'abavubuka abaliri kati teri promoter ali interested kuleeta bayimbi basatu namba muyimba nnyo gwe babitusola abatambula nnyo bazibu kuba balenzi basatu oli abalamu n'agamba oluyimba lwabwe olunyuma ennyo sigamba tebayimba bulungi bayimba bulungi bambala bulungi they look nice naye kugamba obuzibu bwe basangamu nti oluyimba olulungi ennyo lwe balina gutujja baluyimba ne Rema balinayo nedda gutujja bamuyimba ne Rema ate oluyimba olulala baluyina ne radio Radio and Weasel then oluyimba olulala baluyina ne David Lutalo bali basatu ate bakola nnyo kolabo kati omuntu agamba kambetere ddala Rema ajayimba lumugutujja kasaba bina beyinako performance rights basobola oyimbeze ki ennyimba bayira Mosa Job Johnny Black Job Kenzo kati gwogenda bali mu group oba lesi privileged yes era dio teiza babiri ekinene babiri naye basatu mwino yimbe nnyo olaba boys to many bebagwa Speed Express Tours and Travels Company yakakasika okubeera ng'esaabaza abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga bebakutuusaako sheeno baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafuna okubangula abaana babarista ab'amaanyi poza ate n'omwami omusaalo ng'olukwata musawo akugamba ati omala kulabako n'olyoka osasula ng'ate yakola ku bizibu ebya buli kika yajja tulabeko ku celebrity couples ezifeerinze naye olwaleero njagala tukreditinge abaana bano ababi Chosen Baby ne Dr. ne Dictator Amil nabalabyeko ku kisaawe nabadde ndowooza Dictator Amil bamututte kameri Dictator Amil nange nali namusiibula n'omusiibula bloga wange wakabi njagala nnyo Dictator Amil because oyinza okuba ng'olina omuyimbi nga w'amaanyi ng'ate tolina ssente naye ate n'obeera ng'olina mental support ne physical support gy'oteekawo nesinga ne ssente Dictator Amil atadde nnyo confidence ku Chosen Becky Chosen Becky gwali omanye yava ekayirikiti ng'afuka amirira buli munnamawulire si yono she has upgraded on her confidence dressing Dictator Amil mwagala nnyo ntera njagala nnyo Chosen Becky avaluwinge nnyo Dictator Amil era nkusaba Chosen Becky woddamu tambula ne Dictator ki Amil wojolabika complete kubanga akwagala akulinamu confidence ate akusupportinga more than money support jateekawo esinga ki money sagala abantu bakuubule bino byonna bye baamuvumanga nti afaanana daddy we nalabye kati atandise okubeera proud of them agira akola video n'agamba nti fe tufaanana daddy waffe nga very confident abantu bamwagala nnyo ayimbe bulungi Chosen Dictator Amil adda ngamba tukole concert omwaka guno ne mugamba nedda my advice would be Chosen Becky senga okola show ku Women's Day and you call all the mothers kuba Valentine saa yagitutte 13 Spice yagitutte January nga 10 February nga 10 milioni gwanga mujje so kati jeso kenga Rema tannagisooka Rema talina nnyimba za longi ayina ennungi why ayina tetete tiriri wangonotya wangambo abawagizi ayina gala Juliana however Chosen Becky is the new force Nazawi nabalabye bonna nga bagenze Azawi naye Dictator Amil kisoboka okubanga olwokuba balina omwana omuto ayinza oba teyasobola kukola ki tambula naye nga mmanyi ajja ttambula that is very nice bwe tugendako mu mwaka guno nga gunatera okugwako abayimbi bangi bavuddeyo okubeera nti no bakola concert okuva lockdown we yaggwa oba bali mu kwenaazaako nakusi kitegeera naye ng'ate mu concert zonna ze following up kirabika ndoze yawenyinywaki yesinza okukwata akati mu ngeri abayimbi gye bamupromotinzeemu buli muntu ndaba mpositinze Fire Baby simanyi kiki kyatutegekedde gwatera okwogerako n'abayimbi Fire Baby agenda ali mu very good practice ne Swang's Avenue Benon thank you so much
Viboyo chali wange abayisa mu bintu byonna ne mukulu kyaze Winnie bagenda mulaba one abantu bamukwatibwa ekisa olwaswangiza venue ndako chaka awina abantu bamukwatibwa bukwatibwa kisa yes ate bulijjo watakola concert abadde balaga manyi excitement yokubeera nti na avuddeyo najja kole concert in fact ziri 3 one swangiza venue yaswala twagibba olwokukolera azawisho ne Juliana nga bandi Winnie akoze eki akoze nnyo okuyimirizaawo Swangi then ne bamukwatibwa ekisa nti baleese babakoledde nga ye bambi Winnie ali awo ekyo ne kibeeraawo factor then ne wabeerawo ne factor nti Cindy babadigalo yabaleka mu bbanga ate babadigalo ba Cindy si babbayiramu osi sibe ba spice bano basingo parent nino omwana omu nepangisiza natandika ka business nava Abu Dhabi nagenda Keiraka omusajja yandekawo obufumbo ndi mu bwakuna abo bebani beba Winnie ne Cindy ate ababayira mosi bano mfana Rihanna simanyi independent siyagala kwebera na musajja zigo kyamaanyi olusi nyambala kafako okitegera fake it until you make it kati awo watambulira kakati Cindy wafumbirwa yabalekawo nenga ate tebayinza kudda mu basubaholic kati bano tebajjayo naye nga bali between awo nga woolaba nti ate abajuliana upgraded naka kampani naye era nkyalina abasajja babiri ku saidi nazaala musajja simulaga naye yali bawa mukwano gwange nensi yategeera nazaala bawa sister wange bawa Juliana you get it kati Winnie ne bajja ne bamulaba bene omutegesi agiketi ali trusted abantu bamukkiririzaamu mukakamu event zategeka tezibaako obuvuyo yes naye nga Winnie ng'omuntu abantu tebandize balina mpisa alina abatalina mpisa banne anti naye tekimala this is why swangiza venue teteekayo mutwe mulamba tekayo magulu bigere tekayo production tujja mukwatirako mu kutegeka naye ng'ekivulu kya kubanga tekuli ba sponsor kati swangiza venue teyinza riskinga teyina sente riskinga muyimbi olina okuba you can attract sponsors kati basobola ku attractinga sponsors bakwata bano ba businessmen barisk taker bagikavuma yina ateekamu ezize teyetaaga sponsor n'alaba results. Yes. All right, banda ya mawulire simanyi nnyo olwaleero tugenda kusembayo n'eggulire erisinza okubeera eddene wiiki eno eri omukulu Sipapa. Mbandi awo nga ndaba eggulire lino likutte akati ku TV zonna nti Sipapa yabba golodi ate sibanya yabba ssente basajja bano nga balina ssente. Oyo teba mubbi ali ordinary. Nange njagala banteekeko tuli wabbye miliyoni dola kumubbi teri atabwaga lwa Sipapa kati maanyi ettaka ne mubbanga nkululidde maanyi emitwalo ana mu ejja dola ogimanyi tolina oyinza namusibira tosobola Sipapa kati njovu toyinza giteeka mu kisero mu bwavu bwe tulimu emitwalo ana mu ebiri nange nemba sibbanga mba noyiga obukodyo bwa Sipapa awunyiriza buwunyiriza ategeera atya. The thing is yo mu Sudan ani amukkiriza obba n'emitwalo ana mu ebiri mu nnyumba ejja dola akola ki je waba investor mu nyumba y'ebbanka yategeezezza ku poliisi nti alina zino ssente omanyi tulina ssente zolina oterekeeka kati emitwalo ana mu ebiri ejja dola giri mu jurisdiction ya Uganda ogitereka kyembuuza baali ba mikwano n'omusudaani si mikwano gye mumenyi wa nnyumba raketi abamanyi sente gye zavudde be bamukubye mu mawulire be bamulanga buli wamu okitegeera bino byangabana ng'olwogamba nti Adija
isima nkuzigidde bw'oyingira ojja n'ensawo ya ssente naye omala ogijjayo ojja kudda eno nsanga ku geeti kati gwe mmala ozijjayo ate nze nembuuka ekikomero neŋŋa ngudde sayidi zeeno yita eri onsange kati awololako gabanne waliwo abyesi sente kati wano bintu byangabana kati ate ne gwe babbyeko bw'ogwa mweno scenario poliisi eyagalawo nnyo gwe babbye osooka n'oleeta ne bakuteeka mu mawulire ne bakuba mpapula z'amawulire ne bakuggyako obutono bw'oyina kati ate ne bino ze bazudde wa Sipapa ate nazo ne zitadda ne ziba kizibiti kati ate ne banoonya Sipapa ate ne Sipapa wajja bamugamba katukoze tutya bbi kati guno olutalo lwa piraawo na nnyama okwata ekifi osika akamonde ofuba kimu butakutuga okitegeera naye nga luno olutalo lwa piraawo naki na nnyama era gwe nobba essimu bajja kukuba emiggo mingi osinga Sipapa tewali agenda kukona ku Sipapa. I want to say this, bantu baffe bangi babonaabonera Sudan ne banoonya obuyambi ne bubula naye abantu wano abagwira bwe bafuna obuzibu ne mupapanga kiwe omuntu we mwasiba bulaka mbwabbi omuzungu $4 million yali aziriridde mu nsi ki wano Uganda genda $1 million nnyo ogende mu London olawola London eneekuwa ensi tewalajja kukuwaayo muyige ensi zonna zisooka ku interestinga na cash Sipapa $42 agirina wa ali Kenya ali wano yes omusudaani alina factory yazirese kukola kibeera baleta drugs waba muguzi wa bibumba waba ali kulutinga abantu mu Al-Qaeda oba zeziwa banuupu kiwali ose n'ozibba Sipapa naye waliddeko yansanga nze nyiza ova ku Sipapa the constant is money sente naye bazibbye ku mutabuliiki omuntu alanamu $2 sooka nempoyawoya mutabuliiki nga oyinza okukuba omuntu yabbe sente naafa kati tumanyi we ziri nze neŋŋenda nenjogera n'alina sente never leave money away from omuntu atabuliiki adije newebanga oyomba n'omuntu nga yalina sente naye bamumala ozikwatagana awo yomba obaluke omuntu wena waba yali mu lumi nga gwe babbye ng'omubbi omutegedde omubbi mukwate kuki bulungi gwosookoso kiwalinga essente kubanga oyinza omukanga ate notafunaki ng'era abazungu boba bank ya America ate bakusiba bakutwala ne bakuteeka waliwo vale bagiyita nipples vale bateekayo bantu balowooza basooka ne bakuteekawo ne bamenya wagiyingira otya yes poliisi mwekyekinge nga bana yebalemye mwaziga omuntu wammwe alina ssente ne muyita omuddi wammwe sete stifu tukace stifu kati omwamusindika ne mugaawo eziri awo naye tukulindidde wano yayita eri kati muyiga Sipapa ko benoonya I'm your defense lawyer on social media because Sipapa kati Robin Hood muwane yes Robin Hood omanyi abba mbagagga naawe abanaku omusudaani adage nayamba nemanya nti Sipapa yawadde emmere tololo oyinza obbagambako ku Sipapa enjala ogimanyi babbi bameka abali wano mu Uganda sente meka ezibibwa mu parliament ez'eddwaliro lyalagawo eddwaliro lya Black Penet Museveni liriwa okiwulira emwanyi amateeka gasiba gayita agataliimu so this is why people love the Escobar being a drug dealer but getting money out of drugs and supporting the community. Sipapa sente aziteeka mu bantu yes n'abapoliisi bennyini buli amutuukako ngadde kubanga omusajja alinda myezi 4 bamusasule ayite ku $2 tasobola yes siwagira kutuusa bulumi ku bantu mu mayumba siwagira mmenya mayumba siwagira bubbi okitegeera siwagira bainvesita batusako obulabe naye ono investor akola biki omusudaani yennyini basooke bamala omunoonyereza yes engeri gye yabadde nezo sente then tulabe ebya Sipapa waawe muli munoonyerezaako nga we muli tuyitira nga ze tusigazaawo ze tubawa mwajjeewa Sipapa emitwalo nga 2 mwalipootinze 7 poliisi ne Shamira newe bakuta tulina okuinvestigate kubanga Shamira yayina essente Shamira ye mukazi wa Sipapa gwe basanga akweseeko 7 mu ngato Shamira mu ngato gyatereka
sasa nazija mumungato ati ngawulidde polisi naye twewuunye endala kuba polisi ya ripooti nze ntono oba Samira yasooka otereka Samira mukabbosi saagala muwaayiriza naye nga eka wasigaye mitwalo aga 2 ate nga gyali mitwalo 4 mu something zirenda netutambula nazo zibeera mu mmotoka totumanyi tujooga tutya wayogerako ne Sipapa agamba ki Sipapa agamba ye saabaddewo sibitegeera kamumala obitegeera basajja balaba nditololo bayingira mu maka gange nze ndi muntu aba neggolo n'amamotoka so kati twagala bujulizi esimu eno eya iPhone naye si bujulizi Sipapa yangamba isima mbe n'emitwalo 45 nina iPhone nze nnyini 3 ate iPhone ngitwalewa just ebyo byakwekwasa okay ne babbe buziga ne bamenya ennyumba tewali muntu buziga ya complain nga tewali yawulira ate nga bibifo naye tewali yawulira tewali ya complain nga tewali yamanya polisi yokka yemanyi ne Sipapa n'omusudaani mutubale ku magezi nakulabye jjo nga weesaza akawero olutaginzaawo abagundi Brian's yategedde tewamula yenga akomenti ze ti ali tuli inspired enaku zinani akwamba engoye mwannyinaze mukoddomi wange yawasa sister wange musambi wa mpira mu London kati ate muvubuka bamwita Faizo kati Faizo naye yakuletereze ngatez'amaanyi kati yazindetedde omanyi abadde nga awasa sister wange balina abaana bana but by the time bafumbiriganwa ate saali Uganda kati we joke ne muganda naye gwe muko onoleetadde enkoko kati yabadde bazijja okwabya olumbe nanga mukoka nkuteekeko naye nakuteekako maanyi ichuli maanyi Uganda esinga Bulaaya oba Bulaaya esinga Uganda Bulaaya Uganda nawe yalaga wala ku America osubira ddi okuddayo njagala kuddayo ko mu Europe this year naye era still nkyali permitted osigala Uganda even next year but ngenda kuddayo ko ndage Gideon mu Europe yokajo yakala mu America ne mu UAE ngenda kugendayo ninayo bafani ba Shedia manager wange abeera Dubai njagala omulabako Shedia kwagala nnyo era Dubai wobeera ogenda nze ngenda okugula tiketi ekutwala Musoke no muwulire kati ate abagenda tiketi yida adijagina kati okuwa tiketi ekutwala uliriza kati ate wengendo sura ekutwala ate nekuza nenziza kati Dubai mugambe sijja nzija nzengendo jimu naye mwenna abalina ebizibu naze mu law ndi serious mu bodo kugenda ngamati adijagina ngenda Dubai neyanziza olaba mugoberere nnyo Adija mbe n'emitima emirungi bino bye tugamba ku bantu tukolagana n'abantu nga tetulina kye tusuubira kyokka buli kitutulako kiba ki kyetugamba n'abantu abalala beera n'omutima oguddiza naye omuntu n'omugjamu bujja naye nga tolina mutima kola ki amma neyanza nnyo Adija abantu ba Abu Dhabi Dubai muwulidde newe mbanzija Shabira ngagamye nti kati ya jaja ichuli kutambula mumbulireko in advance mberenga mterayo kakati bwe ntuuka eyo mujje mutwogere kati ennyonyi time eyiseewo kati phobia nkendedde I can travel ngenda ba mu America next year ku Yuna ku East wa Mwami Latigo tulinayo East African tourism ngenda ba mu nsi nyingi ne London kati nkoze erinnya erimala okutambula mu VIP okuyita buli wamu ate siri kulimino toli kulimino I'm a law abiding citizen yes abantu bajja babandabako naye nga njagala bakubiriza okwongera olaba Did ofuuse wakabinyo era fere soon abantu bajja kwanga okola ku TV ate TV egenda kweguya kubanga oze ne capital alright so kati jaja sibula abantu akasembayo tuvewa bannayuganda mwenna mbakubiriza okuvuga obulungi okunywa obulungi nyegenyege be enjoying responsibly parliament badde ebigobye nawo abalwadde mukama katonda abakwatireko abalina obukosefu abatuvuddeko mukimanye nti mu nsi tulina ovaamu tuwe space bebazaala tonyiiga nnyo ng'ofudde okuliyetinze space omulala wanaabeera otherwise tetwandigyemu mu nsi so we die to create space from God we come and to him we shall return God is good
all the time, and all the time God is good. Bannange abagenda munyegenyege temweyambula nnyo ebintu tembiisa nnyo bweru temwefuula nsolo za bafana owulira wali muli ennyimba za bafana simanyi nsolo ne mugwa ddalu please we shall not leave our culture tugwawe police tugenda beerawo munyegenyege tulabe bye mukola byaweya buli eyeyambudde ekibooko kikuyiteko anyways bakwana ba Speed Express Tours and Travels Company ekakasibwa okweragisa abantu okuva mu kitundu ky'eggwanga we bali nnyo wano e Uganda bajjukiza bali awo ku Uganda House okuliraana Dahabshil Exchange ate bw'oba oli Dubai ogenda basangawo ku Banyas Metro Station okuliraana ekizimbe bakiyita Daira Tower Room 202 bw'oba oli mu Abu Dhabi ogenda kubasangawo ku Electra Street okuliraana ADCB Headquarters bw'oba oli Rwanda beera ng'otunoonya awo ku MP's Plaza baganda bafa ba Roast Coffee Academy basangibwawo ku Kenjoy Supermarket n'amasuba wano e Uganda kubira ku Mwami Hamza abeerenga akutwala ku offices zaffe bulambalamba abo boli mu Abu Dhabi bwe tulinnyawo ku Airport Road Al Wahda Mall bw'oba oli mu Dubai genda ku Banyas Metro Station okubire ku Tiger Sim ate abeerenga akuleta ku offices zaffe awo mwami omu yekka gwe ngenda okusimbyayo Salongo olukwata musawo akugamba nti yakola ku ndwadde ŋŋanda omala kulaba ko buli bulwadde obuganda simanya bakutuze bakusibye simanya bakoze batya byonna bikolako tasaba ssente akolera bwerere omala kulabako n'olyoka omusasula neyanza nnyo bakwano mwiraba